Omulangira Kasimu Nakibinge okukubiriza abasiraamu okwettanira Dalasa mu mizikiti abadde ku mawuledi y'okwaniriza omwaka gwa 2013 etegekeddwa ku kyalo Wakisi e Bugerere. Era ng'ensonga esinga obukulu ng'oggyeko okusalira Nabbi nti tufune swabu ne mubaamu okusoma n'okuyiga. Olwaleero omulembe gwe tuliko bantu si bangi nnyo abafuna omukisa okusoma eddiini yaabwe, naye bwe tusinkana ku mikolo egifaanana nga bwe giti tuba tuli mu kibiina tuyiga. Omukolo gwetabiddwako ne Supreme Mufti Sheikh Zubairi Kayongo, Omulangira Kalifani Kakungulu, Omubaka Latif Sebaggala n'abalala. Omulangira agamba nti Dalasa ziyigiriza nnyo era nga nnyonnyodde nga mawuledi eno bwe bagyeyambisa okujjukira omubaka Nabbi Muhammad n'okumusaalirako. Supreme Mufti asabye abantu obutabuusa maaso biba bibayigiriziddwa olw'amakulu agabibeeramu, bw'atyo ne yennyamira olw'abantu abavumirira Dalasa, aweze okugoba bamasheeke abasuuliridde obuvunaanyizibwa bwabwe. Olwakino tulina okwebaza Mungu Subhanahu wa Ta'ala abeerenga buli muntu awaayo ebirowoozo n'okwagala kwe. Omuntu wadde yenna tajja kubeera muwalimu naye yagala omuwalimu. Bw'ona oyagala omuwalimu kijja kuyamba akiri okuwaayo omwana. Bw'obanga tukyalina mwana waayo akiri omuzzukulu. Ate omusumba David Kigando wa Christianity Focus Center Mengo Kisenyi asabidde eggwanga lyattu lisobole okuyita mu muyaga oguliyuuza ensangi zino omuli eky'ababaka abeerumaaluma, obuli bw'enguzi, obusambattuko mu maka n'ebirala. As we are praying for Uganda to be a God-fearing nation, we pray that let the leaders consider to stop and fight and stop corruption in the name of Jesus. Yasinzidde mu kusaba kw'okuyingira omwaka okwabadde mu kisaawe Nakivubo okwetabiddwako Namungi w'abalokole. Krabukedde TV, nze Mariam Nakalule, Segujja Decent ne Senfuma Joseph. We have experienced enough tear gas in the last year. Bannange Mukama nga tear gas tumunyodde ne tumuyonka n'omuyonka. Lord, Mukama, let that era of tear gas go. Mukama guno omukka oguli mu kaamulali guggweewo.